Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkwaniriza nate n'enkobazi okuba ng'otwegasseko gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, namwe abali wabweru wa Uganda mbabuuzaako n'embebaza okuba nga mukyakwaza. Abalina okusoomozebwa okw'enjawulo nja kubasaasira, ate nga nammwe abalina obuwanguzi bwe muyiseemu ne bwe mutuuseeko. Muyogeyoge bingi ebiri mu ggwanga Uganda n'ebiri wabweru wa Uganda, bingi ebikoleddwa, bingi ebirabiddwa, wadde ngera n'ebikyaganye bye bingi. Abagonvugonvu nja kubagumya, ate nammwe oboolyawo abagamba nti abadde bagonvugonvu naye kati obulamu bwateredde, nja kuba nga mbayozayoza n'obakulisa mu kaseera akabeerako okusoomozebwako obulwadde. Nze Ssentongo Frederick, Lugonvu program ya Lugonvu Show. Tubeera ffenna buli Lwakusatu, tubeera ne bannaffe aba Focus Construction nga batutulaga manya ennyumba yo. Abantu bangi balina amayumba ge beegomba. Olinaga nti njagala ennyumba ya bisenge bisatu, njagala ng'eriko ebisenge bisatu ebisulwamu, ng'eriko ekisenge kyange, eriko ekisenge ky'abaana abalenzi, eriko ekisenge ky'abaana ab'obuwala, njagala ng'eriko amadiira 2, njagala ng'eriko akasitowa. Kale nga nsaamusaamu, eyo teba nsaamusaamu. Era amazima amatuufu gali nti bannyinaze bankuba kyeyo batono abasobola okugizimba mu bbanga lya myaka 2. Kakati bino bitwetaaga okuba nga tumanya oboolyawo. Oyinza okubeera ng'olina ekirooto kyo ng'olaba ng'ekiro naye nga kisajja nnyo, naye ng'ate gwe okirowooleza mu bwana. Omanyi ennyumba y'ebisenge ebisatu ebisulwamu n'amadiira 2 bagitegeera. Era emirundi egisinga olyagera yagamba nti ennyumba ya bisenge bisatu njagala ntonotono nnyangu. Eyo teba nnyangu, tekisoboka. Ennyumba ya mufunampola erina kuba ya bisenge 2 n'eddiiro. Just ekyawukana ye dizayini yaayo. Omuntu asobola okudizayiningira akayumba nga kati naye nga kali class. Ndi ne Engineer Lubega Dongo Peter, sooka obuze ku Munnayuganda akulaba n'akuwuliriza. Twatuuse dda. Leero Lwakusatu. Basibo ne bajjabo mbebaza okubaayo nga mutulindiridde buli Lwakusatu program manya ennyumba yo. Nembebaliza ddala obutakoowa kubaako bibuuzo bye mutubuuza ne comment ze mutuwa ne we tusobezza ne musobola otuddiramu ate ne we tukoze obulungi ne mutwebaza. Nange nsaba Mukama Katonda abawo omukisa mu ekyo. Ayino ebiseera ebimu okumanya kw'abantu tuzifuula ensobi gye tuli. Butereevu. Oluusi teba nsobi. Bw'olaba omuntu nga agenda mu tawuni n'ayita wano n'agwa ewandegeya, omulala n'ayita nedda n'ayita wano ewa Kiseka n'agwa ku Kampala Saapolo, mwenna muba batuufu, mwenna muba mugenda Kampala, naye buli omu alina bw'alaba ebintu bye. Kati bw'ola ayisewo ate ye wajja ayise nedda Saapolo ate ng'oddawo mu Kampala olina kuyita eno. Kati oluusi ne tuba nga buli omu alina ensonga lwaki akola ekyo. Kituufu. Kakati naga nti nedda wano we kumpi yesobola okuba nga wekumpi. Kuba ye waamanyi we bamwanguyidde. Oluusi nga waliwo ne jaamu. Waliyo n'abasirikale bakwatirayo emmotoka. Ate nze nja kuyita eno nneme sangayo musirikale. Nga wala naye nga teri basirikale teri jaamu. So by'emundoza kube tutunuulira. Naye nga liro Lwakusatu. Yesebo. Tubadde nnyo mu kuzimba tunuulira amayumba ag'enjawulo. Waliwo ennyumba gye basaba. Kali akayumba ak'ebisenge 2 twakamaliriza nga kali wakati w'obukadde 19 n'obukadde 22. Waliwo omu ku bakulu abasinga okunyumirwa ye Mr. Guinness. Emanyi ebiseera biri nange. Eryo linnya lya muntu. Semudu Abe. Mr. Kaguinness. Omanyi gwe gumu ku mwenge gw'aba class. Kituufu. Omukazi alina kunywa tasikala. Ayiga tagendayo. Omanyi ekisajja kyaŋŋamba. Nze buli lwe ndaba omukazi akutte kiiga ndabikira bulala. Ate nga mutuufu.
Mwenge gwava abasajja. Kakati naye abakazi banyonyo katasikalayiti ako. Bw'aba waliriza ennyo n'agenda ku kana akakenda bamu white color mu kacupa akatono. Siminofu. Kakuba. Naye ndaba abawalawala babunye obutonotono. Naye kakuba onywanga mu bbiya n'otanywa siminofu. Kagundi wa musanvu. Nze ng'akyawoomerwa akano nga sinabakubira mweno mbeera. Nze nyina ekintu kimu ekinjagazza obulamu bwange. Abantu bye bakola ku myaka 4 nabikola ku myaka 15 20. Ogenza okutuuka ku 3 ng'olina kuwummula. Sindaba ndabe. Naye nali muntu wa kagenesi. Ennyo. Kiki ekyakakuggyako? Munnange gwagenda gunzira. N'otuuka n'ogaana ne gwennywa ennyo. Ne gunnumya omutwe. Na buli lwe ngunywa saalwanako. N'okoowa nnyo. Naye nasookera omwenge gwe nasookera ffe twanywanga seneta. Wanywako ku seneta. Ate nze neebaza Katonda simanyi mwenge bwe guwooma. Kati gwe tonyumiddwa bulamu. Sigulozanga nako naye bunnyumira. Bunnyumira. Twatambulanga n'omusiraamu naye nga yatuvuga. Nga tudigida. Nga yabeera ali n'asirikira feyali. Kuba ye tasobola kudigida nga tanyedde. Sebo nga naye azina sebo. Naye nga azinira ku soda. Ozinira otya ku fuluti. Ate nno nze nalina ekizibu nga bengenda nabo bagunya ne batamiira. Nze nga nze ngulugula nkoma kugugula. Ngugula ne banywa ne batamiira ne mbavuga ne mbazira naye nga sigukombyeko. Ate ng'eddiini teguŋŋaana ewaffe bagunywa naye nze nagavuga nedda sijja kunywa. Mukama bw'abanga yakusobozesa gunywa mwebaze. Mwebaze. Ate ng'oŋŋambye sinyumiddwa bulamu. Nze ekyo kigambo gwange nze ndagunyumirwako ne muvaamu naye waliwo abanyumirwa ne bayitirayo. Ekituufu. Ne bayitirayo nga baazezengera. Ate n'ova ne kuzezengera gukusazisaawo ebintu bingi by'otandikoze. Weebale nnyo. Nti nanywa ku mwenge. Naye omwenge gwe nasembayo okunywa. Era nga bwe nakasanga mu ttama nga kankolera. Kabanga ka Guinness. Semuddu aba akamanyi. Omanyi kabaako ka silver waggulu eno olusilver gold. Osooka n'oluyuzaako olw'emboozi etambula. N'oluggyako. Omunywi w'omwenge w'omumanyira agenda okugumala akapapula kano akasibako ng'akayuzizaako. Oyumbulako mpola mpola. Ekipegera ogamugala. Neebuuza lwaki abanywi omwenge ate bajja kubakola n'akapapula ako ne balwanagana nako paka kajjako. Mbeera ke katambuza bye binyobwa by'omwenge. Tuyitiddeko eyo leero. Tuyitiddeko eyo. Naye nga it has been a life. Naye abanywi amuze sibalinaako buzibu. Bw'oba nze muna ekintu kyesikozesa akikozesa simulinaako. Ate nange olaba nagubaguliranga ne batamiira naye nga nze sinywedde. Semuddu ayina ttiimu ye. Naye nawudde ono alabika tanywa nalunkuuma sise sisuubira nti banywi. Bagezese. Nsobola batwala lugezesa n'olaba oteeka. Bali bweru naye maaso awo. Bajja kuddako eyo. Maaso awo tugenda tegeka conference. Ey'abateekateeka okugenda ebweru n'abaali bagenzeeko ebweru. Okusharing experience nti abaana abasinga ekibasumbuwa. Bagenda tebamanyi kye bagenda kusanga gye balaga. N'abavaayo bajja tebamanyi kye bagenda kudda kusanga Uganda. Weebale nnyo. Tujja tegeka conference, tujja kukitunulira maaso awo. Tuteemuko okuzimba, tunyumye namu n'okunyumyamu wano. Tugenda kukola conference nga nnene. Nja beetaaga. Abantu bangi agenda n'ebiroto ngenda bweru nkomewo. Nzimbe. Ng'ayina emyaka 2 atunulidde emmotoka atunulidde ogula poloti atunulidde okuzimba. Akolemu n'embaga. Tujja tunulira abantu abo tubagatte. Gwateekateeka okugenda ebweru. Naawe yaliko ebweru. Kiki walaba? Gwagenda kikyosuubira. Gwe yagenda kikyoga nti singa kino nakiraba bukyali. Singa nakimanya ngenda nandikoze bwe nti. Yes, conference eyo mugirinde. Tujja kutwala ebbanga lya weeks 2 nga tukola registration. Tujja genda ogitegeka nga tutegekera abantu be tumanyi. Nga 300 bajja kuba batumanyi. Ne10 nze njagala nnyo okukolera ennamba entono. Ate 10 nakyo si kitono. Yes. Ne10 tutegeke. N'abazadde bennyini tujja bayita. Butuufu kubanga babanja abaana ebyo ebintu bingi nnyo bambi n'ebiteetaagisa babanja. Mwana wange ali bweru akola ne musaba ssente n'azinnyima. Ate amakampuni tegafuddeyo wadde gagamba nti gatwala abaana mu experience. Tegafuddeyo batendeka. Ate ne bw'otendeka omwana oli tendeka n'ono agenda okukwata ssente ze. Ategere nti omwana ono tagenze kuzannya, ategenze kukyusa bulamu. Weebale nnyo. So conference eyo mugirinde, tujja kugitegeka maaso awo, tujja kuyita abantu ab'enjawulo abali mu bintu ebibazimba, nze tunulira kuzimba, naye tejja kubaamu kampuni yonna etwala abaana bweru. Tukole byaffe bya buntu. Lwaki? Nti kampuni zijja babuulira birungi. Nze njagala nkubuulire n'ebibi.
Gwe nze tofaayo kasita otuuka ekiseera n'omanya nti kino yakinengezaako. Bakitugamba gw'ogende ebweru nga gw'otunulidde okuweerera abaana baganda bo basatu tobagenda bweru tebandisomye. Ojjako n'omusajja abaana nze ngenda kwekolera nja kuweerera abaana bange. N'omuggyako omusajja alina ssente n'omulemesa okuweerera abaana be gwe mbojja baweerera kuba okola omusaala. Naye ate weerabidde nti ogenda kukola emyaka 2. Ate abaana balina okusoma emyaka 15. Weebale nnyo. Ebyo byonna birowoozo weebiri. Abaana balina okusoma emyaka 15. Ogenza kukola myaka emeka? 2. Anyway, gundi omanyiyo Luvumbula Katende. Luvumbula ntegeddewo. Katende Luvumbula. Oyita Katende kuba eryo so ligenda ne ligguka ebujuuko. Nanyumyanga naawe. Okuva oyitira Katende wano ku Masaka Road n'okwata ku mukono gwa. Waliwo ekikuba ekipya Abachina kye bali mu kukola gye bayita Mpigi Busega Express. Awo wennyini. Omanyiwo. Oyita awo n'ogenda kaawo si wala nnyo nsuubiraawo. Manyiyo. Gundi yawo yameka. Ettaka lyawo bali yawo nga eka eri nga musenemeka. Eka yettaka yawo. Kati olaba ettaka eryo emabegako eriri ali ku ssente ntonoko. Naye obuzibu bwe wajjira kasita bayisawo oluguudo lwa Mpigi Express. Eka yettaka eyali ku bukadde 25 yadda ku bukadde wakati wa 5 n'ekinaana. Awo. Mu kitundu ekyo ssente ezo eka yettaka weetambulira. Ate poloti yawo. Poloti yawo yali nnyo emabega wali ku miliyoni 6 n'erinnya kati eri wakati wa miliyoni 15 ne 16 awo weba n'ekyapa. Luvumbula. Luvumbula ku kilomita kubanga bongamba nti Luvumbula kitegeeza okuva e Katende okutuuka Luvumbula tewawera kilomita 3. Ziringa maximum 3. Mulenje eyo. Ngobalidde ddala wano kukola si Masaka nate jjukira oyo Masaka tukyamubala. Kati tubala Mpigi Express kitegeeza waliwo kilomita ng'emu oba mu kitundu awo. Awo wendowooza. Nafuniddewo Katende naye bafuuka bawala bona batabani bo. Twafunyewo estate. Nawo twafunyewoko. Luvumbula abaana bange basuleko ku Mpigi Express. Naye ate ontiisizza. Ssente. Oli oyagala kundala yabukadde 10. Yabukadde. Nga tubafunira n'ekyapa? Yes, buli kimu okwo. Awo balina kwebaza Katonda. Egenda kuba yabukadde 10, kuti 5 ku 10, ne land title yaako. Awo. Era ddala. Yo value yawo. Era ddala nkitegedde nti bali baafuuka baana bo kuba kakati kuliko enjawulo yabukadde 6. Naye nyina ekirala ate ekiriko. Ne Kalitunsi. Waliwo ekibira kya Kalitunsi. Nnyo miti giri waggulu. Gyenkana nga giti obukulu. Gikuze givudde mu leve esereka. Gitandise ogenda mu leve ekola polozi nga amasannyalaze. Gigeze mu leve ekola polozi. Era kyentunuulidde ye mwana okugula poloti ne mmulekera n'emiti gye n'agisanga mu poloti ye. Amanye nti aguze poloti alina n'ekibira ekimukuumira ettaka lye. Emiti egyo nze mu kulowooza kwange emiti mirungi nnyo. Naye kyendowooza abaana bano balina ekirooto ky'emiti egyo. Ekyo kyo tulina ofumiitirizaamu kuba gye emiti ku bwagyo mirungi. Naye ekirooto ky'emiti bakiraba. Bw'olaba nga tebalaba kirooto kya miti kitegeeza gw'ojja kubala nti mulimu emiti naye ate ye ng'agiraba nga kizibu. Ate bwe banguza waliwo n'okusigulawo ebikonge. Waliwo wonna ebikonge nga ye kyalaba kuba ye pulaani ye kuzimba talaba kini kirooto kyo nti ofuna emiti n'ogisalamu embaawo n'ogikolamu biki. Ekyo ekirooto ayinza obutakiraba. Yagamba nze ntunulidde ye atunuulidde kuzimba. Kati olina okwekenneenya nnyo ekirooto ky'abaana bano. Ekyangu kyekiriwa. Kubanga ekituufu kiri. Nanti kati nze kyendowooza miliyoni ezo 10 z'oyagala obbaweerako ettaka. Oyinza okitunuulira mu ange eno. Ne weeyambisa emiti egyo. Ne tulevolingawo. Lwaki tulevolingawo? Nti ekirooto ky'abaana bano abasinga obungi kyakuzimba. Ate gwe bw'okola omulungi bazisaze kuzimba. Gwe bw'onookola obulungi n'olekawo ekibira kino ate okuzimba kwe kugenda ye kumutawanya dda ayinawo emiti ayinza n'okulaba. Bwe nkutwala ku sayiti yange nga mulimu emiti kikuzibuwalira. Anti kati emiti bwe mbeera ng'ekirooto kyange kuzimba. Ngamba gwe ng'omuzimba. Anti ng'ekirooto kyo kya nannyini
poloti kuzimba emiti gisooka kufuuka badeni kuba ate nina osooka okuleeta mashini egitemewo nsigulewo enkonge ate mmale nnoonye bwe nziika ebinnya bye nsiguddemu enkonge ndyoke ntandika okusima omusingi nzimbe kati ng'omugezi kwe ku ate so bw'ebeera nga estate okwanguyirwa ate osobola okuleeta guleeda n'egibagirawo yo esindika enkonge zonna omulundi gumu n'egibagirawo ne bakolerawo nga wali plane emiti ne bwe batagisangawo kubanga emiti gino mirungi n'ate mu kirooto kyabwe bayinza obutajagala kati emiti egyo gyandigasiza nnyo omuntu nga wonna agenda kugulawo omulundi gumu n'amanya nina ekibira kyange eky'emiti kiri luvumbula naye bwe kinaabeera nti omuntu alinawo poloti ate mulimu emiti mulimu enkonge bayiddawe mulimu n'amakubo ojja kusanga amakubo ate nga galimu nag'emiti kati olabe ng'oluusi kijja bakaluubirira nze yo ndowooza yange nga nze obawe state ngo ogirevolinze kati awo enerinnya bbeeyi tukireke kisigaleyo kati akasente akajja okuva miti gino tunaba tufunye abagigula akajja okuva miti kwenja okwongereza nsobola okuba okusindika enkonge akava miti kwenja okwongereza then kasindike kabaterereza nze ndowooza kiyinza osingako okubanguyira ayino kirinze kati bw'okitumire nti omuntu waba ne poloti ye nga mulimu emiti tugambe 10 okuyita ow'amashini okugyamu emiti 10 kiba kya bbeeyi kiba kya bbeeyi ate n'atakoma ku ekyo n'ayita n'omwana ono w'akabazzi asimemu enkonge 10 nakyo ne kifuuka kya bbeeyi ate nga tajja kuleeta ddooza ate tagenda kugamba nti naguze poloti yayikandikemu emiti gibeeremu emyaka 10 kuba ye ekirooto kye kyakuzimbawo kayumba kambagiremu emiti kyusaamu gyamu emiti katutegeeza nti tubadde tunulidde estate ey'okugiggulawo by mande eno ne EJJA leero lwakusatu oba toyongedde okweyongeramu ennaku endala tugenda kyongeramu ennaku n'olwekyo bajja bannyonnyola bali bantu baffe ekirungi ettaka weeriri ate bw'oŋŋambye weeriri kumpi poloti zo zasigadde ntono bazisasudde dda bannanga abantu abo kyobaolaba nno abantu abo bakubanja yadde naawe obabanja nti yeeyo poloti ya bukadde 15 nze bwe mba nkozeseza bargaining power tugifuna nga tusobola ogifuna ku bukadde 10 bagobolodde obukadde 5 no tebakubanja nti ssente naye trust yeeyo naye nze abantu abo kyembeewuunyaako gwe tokimanyi gwe guno omutima nti mwami Lugonvu poloti ononfunira nti ye ssente ziizo sente zange ziizo n'atatunuulira bintu 10 byetaagisa muntu naye n'agamba oyo ye mwami Lugonvu nti ye full stop ate kyekisinga era abantu bangi mbalabye nnyo kakati kankuweereze baaba wange asooka agendeyo baba we talootanga na kirooto kyagula poloti eyo kati atuuka n'ateekawo ebizibu bingi nnyo bangi nga yakafikira emirundi egitakka wansi weena kuba ono baaba ekirooto kye kyakulaba omwana ono ng'aleese ssente n'akola dduuka kati gwe ne bwona omunnyonnyola otya nti gula eyo poloti takiraba waliwo omu ku bakyala mukwano gwange yagiranaga kale kati kankuweereze abantu bange balabeyo ne bagenda ne balabawo olwamala okulabawo nagaye walungi nagaye kale kakati kankuwera oya wange ajjake bakonfaminge nze nyina kale eyo nti kale bagenda okumaliriza buli kimu kati bamaze okukonfaminga byonna nti byeyo lawyer n'akola whatsapp group tudiscussingire ku issue ya poloti ya 5 ku 10 abantu mwenna 5 muleme kukola maama senga nanyini agula gwatunda ne lawyer ekigambo ekyali mu whatsapp group kyali kimu nti mikwano banayo tugikoze poloti zaaweddewo nga wali waga nti mwami Lugonvu nze mpa poloti 3 akawunti yeeriwa tayagala kumanya birala naye nga ategedde ekintu eki mwami Lugonvu yampa poloti nze kyekyembeebaza abantu abo ogwo omutima tulina ogukuuma simanyi myaka emeka naye wakuba nti tebajja lumu twandikozeyo akabaga kaffe ne tulyako ne tunywako ne tudigida tujja kakola n'abanaabawo tujja kufuna mu Desemba omwo batera okudda tujja kakola n'abanaabawo bo balinyumiza bannabwe nti bane twabalyako kapati bantu abo nze mwami Lugonvu kankugamba amazima nina Mukama kyemwebazaako kiri kimu nze ku buli bantu 10 benzimbira nsobola osangako omuntu omu ajja ku site n'angulira matiriyo naye abantu 9
mwenda sente zizo genda okola omulimu nenkola omulimu gwabwe ogwo omutima gugaggawala ate naye kati nze ali kubagulira tosanga ng'omukazi ng'atudde mu tipa maaso agenze gye bajja musenyu ba ku musenyu omusenyu nno kale ku mataffaali mu kirombe ne bagasuulayo enfuufu n'emugira n'atuula eri ebbali mu kisiikirize kati awo tebagabba kati n'obuuza yazze kulaba mataffaali yazze kukola ki naye enfuufu eno tayagala emukoone nako naye nga nze mu byonna nategeera ekintu kiri kimu gy'okoma okuwa ennyo omuntu obwesigwa bw'aba si musiru afuba gyakoma obbukuuma n'okutya kubanga agamba naye omuntu ono jjukira omukyalo omu gwe tulina akayumba ke tuzimbirako akalina omukyalo oyo mutegeera oyo mwannyinaze Ruth omwogedde twali tuganye okwogera amanya g'abantu naye era yeye omukyalo oyo omanyi mwe mulina ekintu kye mutatunuulira nze situnuulira muntu nti ampadde ssente mmeka okukola omulimu naye omuntu asobola okukwata ssente n'azisindikira omuntu tamulabangako n'atakuteekako nti oba kojja oba jjajja oba ssenga oba gwe n'okola omulimu gwe n'ogira n'omugamba maama gutuuse wano n'omusindikirako naga wea n'oddamu n'omusindika naga ya we nasooka okumutiira zaawera obukadde 4 nga ke kaseera atandike naga mwami Lugonvu nagenze otulira quotation ng'eyingira obukadde 7 katusooke tuwezeeko waakiri 6 bwe zaawera naga nti omwami tali bize nnyo atandike era bwe yankubira omanyi kye yaŋŋamba yaŋŋamba yinginiya kakati kola ku pulaani ezo ozigyeyo essente naweerezaayo kezitandika naye bw'olaba nga kisoboka otandike naye nange mu kumwesiga saamunyega kigambo nakimu ngenda nentandika omulimu nga simunyeze kigambo naye mulungi ngenda okuddamu muwulira nga muweereza bifaananyi nti ennyumba yeetuusaawo webale kola sewo webale kola mukama yeebale temuyayaana nansi ensi mugireke yeekole yokka ate bw'eneeba yakwekola ejja kwekola ate nze ekigamba nnyo abantu nga nange bwe mumpa ssente nange ate nnina benziwa kuba nze bwompa miliyoni 10 ng'ate naye nkwata 3 ntuma omuntu amataffaali okitegedde bwe mpulira nga sikwesize sikuwa sigenda kwonona biseera byange kukuuma mirundi 10 kasita omutima gwawe gugamba nti simwesize sikuwa ekyo totagana kakati kyenjagala nkakasize ku kiddala nti omuntu gwe neesiga mutuufu konze ekyo tekiriiwo ate ogenda kijjawo nkijjewo nkumatize era olina okukakasiza olina kumuwa mulimu bw'agenda n'akola n'okakasa nti omuntu ono nno era mu bantu betwesonyiyo okukolagana nabo tumaze bakozesa ne batufuna ne batuyisa bubi ogagundi oyo yampisa bubi nze nina omubazi wange omulala muwa ssente naye akola bulungi abajja bulungi naye ekizibu kye kiri eki gwe mukwase cash money tigenda ongulira ebintu kati ekyavaamu nze simuwa ssente olw'okuba abajja bulungi nge nali negulira ebintu bya byonna nembimuyirawo muga atandika obigatte bw'obimala onsabe ezizo ate awo akikola ne bw'oziyoola n'ozimuwa ate yeekweka bwekwesi alina ku ssente tasobola zifuna ate oba onoozifuna otya weekweka abazikuwa kyekyo nze waliwo yaliddeko essimu muguza emirimu emirala agikolera ku ki ati weebwo essimu yagijjako mwami Lugonvu ajja kukuba buli lwenjikuba neyeerabira nti Lugonvu akuba okumubanja ate waliwo n'akuba omuwa ssente webale nnyo naye nga ndowooza bigambo bya nkizo tubadde ng'abanyumyamu obunyume naye nga tubyetaaga estate ejja kuba rede inginiya tuwabuddemu ng'omuzimbi nti bw'omutwala ku site erimu kalitunsi yajja kugirabanga baden naawe ogirabenga baden kambagiremu kalitunsi tulevolinge bulungi estate yaffe esigale ng'eri clean and smart ndowooza kijja kutukolera wadde nga sente zongera okutuyingira kuleeta grade 2 kubanga kati awo grade esindika ebikonge nenelevolinga kati awo kitegeeza tujja kukola ekisoboka tulabe Luvumbula ogambye wali mu 15 naye tujja kufuna ku bukadde 10 fuuti 5 ku 10 n'ekyapa kyako olwaliro mu ddakiika zino ezisigadde yakadde nako katutambulidde bundi tugenda kutunuulira ki
tuyite mu bufunze nnyo ndowooza tutunuulye kano ka septic tank buno bupya. Biodigester. Biodigester etinse nnyo. Waliwo omukyala namukyalira ewaka. Yali yazimba mu kapoloti katini bajenjeeka. Kati ngenda okulanga amazeeyo. Mbuuza septic tank ogenda ziteeka wa? Nga yakamala dda asulamu ne mubuuza toilet eriwa. Okumubuuza toilet ng'ewali kitchen wetudde wansi we wali biodigester septic tank. Era bamala ne bassaako ne tiles. Ne balevelingamu nga tosobola kulaba. Ye system empya eriwo. Anti kaakati ekyo ensonga bbiri lwaki tukozesa bayo. Ekisookera ddala eyamba omuntu ayina ekitundu ekifo nga kifunda nnyo. Ekifo nga kifunda nnyo. Yo bw'ogiteekawo terina kyejja kukusaba ate ekyokubiri etwala ssente ntono nnyo gikola. Okakasa. Anti kati yo teyeetaaga mitayimbwa, teyeetaaga gano mayinja ga nkokoto, teyeetaaga mbaawo nti obikka kava, kati ebyo byo tebyetaaga. Teri mu bino ebya ate simanyi omwana yagudde mu septiiki. Oledde ogula yo yennyini waliwo akantu kano ndowooza tujja kukabalagako katono. Kati erina kalinga katanka kaayo k'ogula. Kati bw'okagula n'ojja n'okawummuza mu kinnya. Bwe waba wafunda bw'omala ogula akantu ako n'ojja n'okawummuza mu kinnya ekyo. Kano akalawundi kendaba. Akalawundi ako. Kino kisaanikira kyako oba? Ntyo ko kajjirako ne kava yaako. Kajjirako ne kava yaako. Kati bw'okaleeta mu kinnya kyo ky'osimye n'okawummuzaamu. Noleeta system eri okuva mu nnyumba. Era nga eyandigivuze n'ogitwala mu septic. N'ogivuga direct kaliko inlet ne outlet. Wekayingiriza ne wekafulumiza. Kati n'odira wekayingiza n'oyingiza, n'odira wekafulumya n'ofulumya. Byekafulumya kabiteekawa. Kati kafulumya mazzi. Tekafulumya biri. Biri kabiteekawa. Kati muli munda mulimu eddagala lye tuteekamu. Mubaamu obuwuka. Kati obuwuka obwo mulimu gwe bukola gutemaatema ebintu ebyo bigendamu ne bifuuka ng'amazzi. Eddagala liri. Kati ne bitemaatema ebintu ebyo ne bifuuka ng'amazzi. Kyova olaba gatenuunibwamu tejjula. Tenuunibwamu. Kati bwe kabikuba ne bifuuka ng'amazzi. Kati wano we tukatadde ebbali wako wonna tujjuzaawo amayinja. Aga hardcore. Kati amayinja ago ne galidyusinga amazzi gano ne gaganywa mpola mpola ne gagabuliza mu ttaka. Nkulaba. Kati system eno weeyanguyira nti muli gafuuka mazzi tegatuula. Kakati simba wakati awo. Zino manhole za bulijjo. Obadde okola manhole, septic tank, septic tank ng'ogikola n'ogisiba okuva wansi oluusi n'emitayimbwa abamu, oluusi n'amataffaali, n'ogisiba waggulu n'emitayimbwa. Sirabu, mbaawo. Kati ate bw'omaliriza n'onoonya w'osima gundi sokopiti. Ebinnya bibiri. Kati eno kiba kitya? Kakati eno osima ekinnya kimu. Bwe kiti. N'oteeka paati wali watuukirwa n'oteekawo bayo yo. Then neno paati ey'emabega n'oteekawo hardcore. Kati hardcore n'ojjako kuli outlet. Kuba olw'okuba ti eno tanka amazzi ne bwe gagigendako tegagikosa. Kati kikwanguira okuba nti ne bw'oba obiwummuza mu kifo kimu tebirina effect yonna gye bikola. Kati amazzi ago gava kuli ne gagenda mu mayinja, amayinja ne galidyusinga ne gatwala mu ttaka. Nkulaba. Just as that. Yes, sebo. Kati munda muno just ekikuumamu tuteekamu eddagala. Mutuuka ne mulikyusa muliteeka mu lumu. Eddagala eryo lisobola okukola ebbanga ddene. Mpozi ensobi abantu abamu gye bakola, sisitemu zino zandibadde zitambula emirundi ebiri. Ey'amazzi gano agavaayo n'agafulashingibwa mu toilet. Zandibadde zaawulibwa. Ekizireetera okwawulibwa sabbuuni ono alidyusinga eddagala liri ne liggwamu amaanyi. Kakati bw'otambuza layini bbiri eri ey'amazzi gano gennaaba oba agava mu biyungu gagenda direct mu mayinja. Gandigenze direct mu mayinja tegagenda mu ttanka yaffe eno. Kati yo ttanka neefuna ga toyireti ne kigiyamba okuba nti tefuna kemikeri ya sabbuuni kwonoona mazzi ddagala lyaffe lino eriri mu bayo. Ekitegeeza nti toilet kwandivuddeko pipe emu yokka etwalamu
Kwandivudde ku toilet pipe ne pipe toine ziba 10 bwe zonna zijoiningeko nga zigenda direct mu bayo kati then ofune outlet zino ze tuyita floor trap kuba mukinabiro mbeerawo floor trap yefulumya amazzi gano getunaaba agasabuni kati noteekawo pipe eyaayo nozimba double line ne bwoziteeka mu manhole emu sobola okuddira manhole emu nogiteekamu obusenge bubiri amanhole emu kamanhole okamanyi kati nokateekamu obusenge bubiri akasenge akamu ne katwala pipe ene ya sewage akasenge akala ne katwala pipe ey'amazzi naye nga bonna buli mu kamanhole kamu kati wano wakati woyawulamu just ka partition manhole esigalemu just ogiteeka mu test ka partition yako nikayawulamu eno sewage system eno water nenga kali kamu wano kava wagu system eno nga bwe tugiraba gye musimanga akataana side emu ne muwummuzayo eno tanka side endala ne muteekayo amayinja bwe tubala period ey'okuzimbiramu kiki ekisinga okutwala obudde obungi ekisookera ddala bayo eyo omuntu asobola ogikolera mu lunaku lumu oba bbiri wagi ekisooka kyekyo nti nze nsobola okujja ku makya ne mani power ne basima ekinnya ekyo ne tukiteekamu adikowa ate ng'oli akola connection n'aleeta tanka n'agiwummuza mu lunaku olwo oba bbiri mulimu guba guwe naye ate eri system ajja n'asima ekinnya ajjukira kigejja nnyo kubanga ejjula katwagala kigejjemu tusobole okekkereza obudde obw'okuyoola kati osima ekinnya kinene nnyo wano osimye kitono kati ekyokubiri n'okiziwa enkokoto wansi n'omala n'okizimba ebisenge ebyo n'omala n'obikola finishing plaster bw'omala ebyo byonna obikola ate n'ojja ku top n'okola nga bwe tunaakola ennyumba eyakalina n'oluka emitayimbwa n'okuba embaawo n'oluka emitayimbwa n'oyiwa enkokoto ate nga ne wali owa semintinze wansi n'okuba plaster olinda wakale ate sina mirimu gyokka ne matiriyo kozi kino tokisemiti nga tokikola ki ogula buguzi katankako n'okaleeta pa n'owummuzaawo n'ogula adikowa yekka kati oli aguze amataffaali aguze seminti aguze omusenyu aguze emitayimbwa aguze embaawo aguze amayinja kati ogenda okubala ebintu biri nga bya bbeeyi nnyo akantu kano bino bya layisi nnyo akantu kano bano bazimba masomero malwaliro kakola oba kakoma ku manyumba g'amaka akantu ako okalaba buliyo mu capacities ez'enjawulo waliyo akatono katanka akatono nnyo akasookerwako era ko tukateekamu eddagala liba ttonoko kati tanka gyeko mugena ng'egejja gyekoma okusaba eddagala eringiko gyeko mugejja gyekoma okusaba eddagala eringiko kyova olaba nti tewali katasobola kukola ate bino bebagamba nti ne baba mu ntobazi oba ki anti kati eri tanka ne bw'osima ekinnya nga kirimu amazzi bw'ogire togiwummuzaawo buwummuza kati ate ng'olaba nti ono atalina azimba ye ekizimbe olina okulwanagana n'amazzi gano okuzimba amataffaali ago ate ono yalese katanka ke n'akawummuzaawo amazzi ago kasita gaba ne capacity tegayingira direct munda mukko tegaba na buzibu kujjako nga ogalese nga ne ku top gakola ki gayingiramu ne bwe gaba tegayingiramu gaba tegayina nnyo buzibu ekitegeeza it's a way to go kozesa biodigester ensi weegenda wonna oba twagala oba titwagala tugenda kutandika tambula na technology septic tank eri toilet eri kankitwale kubanga baddeko septic tanka ne ani ne sokopiti bibadde roughly bicostinga sente mmeka kugundi entono ekimu ku bintu ebizibu okupimira sente mu kuzimba eseptic tanka ne bayo lwaki buli omu alina sitayiro mwajagala oyinza okusanga oli nga ayagala ekinnya kinene nnyo nga ate oluusi takyetaaga nakyetaaga n'omunyonyola n'omugamba kapasite y'abantu 10 baagala bwekiti naga nze sikyankola bwekiti kati n'osanga omuntu yeetaaga septic ey'emiliyoni 5 ng'ate ali mu kulwanagana afune ya miliyoni 8 ate n'osanga ayagala ey'omunaana ate ng'alwanagana gifunza afune ey'essatu kati capacity ya septic tank ne by the way ne bwe tuba plan tuzibateerako naye abantu batono nnyo abaagala okugoberera kiri nti capacity y'abantu bameka nti banaakozesa ekyo kati nzibu nnyo kupimira ssente ziri maximum naye nga bwe tuba tulowoozezza kumba n'abamaka percentage tugambe ebitundu 10 eri eya septic byetwala enayinza okutwalako ebitundu 40 serious eri wetwala ebitundu bw'obanga wandyetaaze obukadde 10 wano weetaaga obukadde nga 4 serious bw'eba yandyetaaze obukadde 5
eno oyinza okwetaaga obukadde 2 oba kamu kitundu. Kati ye percentage eyo gy'olina otunuulira. Kikyendese kubanga nze ndi mu mativu. Ate obudde bwe tutalina. Naye nga nekitali kinze ndi mu mativu. Bw'ŋŋamba nti ne bwe kaba etandikirwako etulambugazi bwenkana kikwango gaya ziri mu size. Kineetaagisa fuuti nga 10 ku 5. 10 ku 5. Ate era bw'omala ozikozesa ate era n'oddamu n'ozikozesa ku top. N'osibawo pavers. N'osiringawo ne lufuuka oluggyalo nga tewali kintu na kimu kirabikawo. Ensobi yokka weyinza okugira wali wamu nti singa olemu okulabirira sewage system yo n'ezibikira olwo oyinza okugaa nti waliwo obuzibuzibu n'obikkulako okebere lwaki waliwo obuzibu naye bwe kitaba ekyo. Okulabirira kwa sewage system kwe butateekamu bipads bipampa. Ndowooza kyekyo. Ate era bwe kiba kikalubye ennyo ensonga lwaki tuteekako manholes zino. Kuzibukula manhole omugaso gwazo guli gumu. Kuzibukula nga tetugjeyo bintu biri. Era nakyo bw'oba nga si kyera osobola okusigala nga tolinawo okutteko. Nabagamba nti tujja kwongera okunyumirwa obulamu. Ebintu bye tulaba ng'ebizibu tunoonye obwangu bwabyo. Kati abantu bangi bapipira alina ne gwawadde ssente akusimira ogunnya. Ali waka akusabye material amatoffaali 12,000, akusabye emitayimbwa egine eminene 10, akusabye ensawo za sementi 10, 2 agalirako n'embaawo 20. Akusabye akamotoka ka sookopiti akamayinja naye ng'ate amayinja ge weetaaga wali wano weetaaga hafu yaago. Engineer wangisewo siyinza kwongerako wadde eki kubanga ojja kusabuula kyotuwadde. Yesewo waliwo advantage eri ku kiri nga no disadvantage. Naga nti buli kirungi kibaako n'ekibi. Bino biri fair. Byonna buli kimu kisobola okukwatagana nekino wakyo ekisookera ddala ku kiri kya bbeeyi kino kya layisi kyekisookera ddala. Kati kiri kitwala ekifo kinene. Tewali nsonga lwaki naddala bano bannaffe abalina ssente ez'ennyumba ez'amaka lwaki ospendinga ssente nnyingi ng'okyalina ebyetaago bingi kukola ku nnyumba yo. Ne ku ssomero nkolera sookopiti, nkolera septic, biodigester septic. Ate neekola Maridadi bulungi nnyo. Sibula Munnayuganda abadde akola nze sina kyennyongerako. Basewo ne bannyabo tujja kwongera okubayizangayo ebintu ebyangungu. Oluusi tusooka ne tujja ne tunyumyamu ne mulowooza nti tubadde twenyumiza mboozi yaffe naye tubaako birowoozo byammwe bye tutunulamu mu buntu bye mwatubuuzizza mu buntu naye mwami gundi kati nze bwe ndya ennyo lwaki olubuto lunnuma. Kati ebirowoozo by'olaba ng'ebitono oli kiba kimulumya omutwe. Kati oyinza okusanga nga tuzze ne tusooka ne tunyumyamu bunyumya naye tuba tuddamu bibuuzo by'abantu. Beeyanza nnyo otugoberera n'okutulaba. Baba Focus Construction we tuli okubaweereza mutukubireko ku simu zaffe 0701 858 206 oba 0776 858 206. Webale nnyo webalire ddala nange njagala kusibulira no messages nyingi waliwo naga nti mwami Lugonvu akagenesi nga wakavaako mangu. Nakavaako mangu emyaka endabika nto naye emyaka mikulu. Myaka mikulu n'embeera myaka togirina nkaddiye era kati bwebanga ngenda mu bivvulu tola nti basuuna beni bambase ya toni mikwano gyali tikatugenda Nabbengo kikubira Nabbengo naye era gwe olina w'otuula noganzi nja kutuula eri kati kubanga tukira endongo yaabwe teriiko kutuula ziri no ku DJ's box ne muto wange Ssebwatu ne tutuula awo n'ensirikira awo kati ate ekibamenya kiri kimu nti wadde ntudde eno babeera bapiisuula nga nze ngate tokyapiisuula naye bwebulamu bwensi munzikirize mbagaliza akaseera akalungi nze Ssentongo Frederick Lugonvu bingi tubyogedde bingi ofunyemu ekyokuyiga estate yaffe ndowooza engineer tuwadde ekifaananyi ekirungi lwaki abantu bano nti bazimba mu bifo ebyenjawulo basobola okumanya value y'ettaka mu buli kifo kati n'ekirala kyatuwabudde nti bwe banaamutwala okuzimba oba omuntu yenna gw'onaatwala okuzimba ajja kukusaba ssente nnyingi ku site clearing okujjawo emiti n'enkonga ajja kusaba ssente zawo kati kalukukolere ddala tuleke wantu nga kyererezi ng'omuntu ajja okuzimba atandika butandisi munzikirize mbagaliza akaseera akalungi nze Ssentongo Frederick Lugonvu programu ya Lugonvu Show manye ennyumba yo buli lwakusatu mubeere bulungi mweraba. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show bendake Bulaya Latin America ne Buarabu chikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonzubya Lugonvu mwana wa mama
Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli Nateete opposite all petrol station. Essimu noti 7776 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 3 0 6 1. Focus Construction Company. Let's build the future.